ati weweka Yesu weweka Mukama weweka Yesu omulungi weweka Mukama weweka Yesu weweka abalungi abaagalwa mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja mbaaniriza mu kifo kino. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza okujja okubeerawo ate nammwe n'abasobozesa. Bingi nnyo ebibeerawo naye Mukama bw'atugulira akadde ffenna ne tusobola okubaawo tusigala nga tumwebaza olw'ekyo. Bingi nnyo ebiriwo naye tugenda kuyita mu bye tusobola mu bye tunaasobola okuyitamu, then bye tunaaba tetusobodde ate n'abalala banaatandikira okuba waliwo n'abaasoose baleese bye baleese, so buli omu akolako ky'asobodde okukola. So njagala obbaaniriza mwenna okwetoloola ensi yonna kuba sisobola kumenya nembamalayo, naye mwenna mbaaniriza mu kifo kino kusaba osharinga evidiyo eno nga bulijjo bwotera okukola. Tudduka emisinde mingi, nsuddemu eddakiika 5 mujja kunsonyiwanga lwe mba ntuuse leeti, waliwo ebiba binkutte. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022. Ogenda kukwatawo owandiika ekitabo kya Matayo essuula esooka okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwa 24. Kiba kitegeeza essuula yonna ogenda kugisoma. Kiba kitegeeza nti essuula yonna ogenda kugisoma. Then bw'omala awo ogenda kuwandiika ekitabo kye eky'amateeka, Deuteronomy chapter 8 from verse 1 up to verse 5. Tugenda kusomako ennyiriri 5 mu kyamateeka, ekyamateeka essuula 8 we tugenda nawo okusoma. Tugenda bigatta bibiri tulabe ate kiki kyetu. Njagala kwogera ku kujjukira. Tujjukire olugendo lwe tutambudde, tujjukire gye tuvudde. Yes, tujjukire gye tuvudde kubanga waliwo bye twerabira wakati nga tutambula nga tugenda mu maaso, waliwo bye twerabira ate nga bye twerabira biri bya mugaso nnyo mu lugendo luno lwe tutambula. So njagala okubajjukiza era n'okubagamba nti tugezeeko okujjukira gye tuvudde, kijja kutuyamba okumanya gye tulaga. Ng'olabye ne ssenyiga mukwano, nange ssenyiga akyannumalumamu naye at least owaaluno tannumye nnyo kubanga ono waaluno yagenze okukomawo, ono waaluno yagenze okunnuma nga bye mwandagirira ku luli byonna mbijjukira. Wire weeyoteze teweeyoteza, byombi ne mbikola. Wire kola bw'oti tokola bw'oti, byombi ne mbikola. Wire kola bw'oti tokola bw'oti, byombi ne mbikola. Kati kyova olaba ng'ono ye mulinnye mangu ku nfeete. Ono ye mulinnye mangu ku nfeete. Bambi gwa nkubira bw'oba kwoli ndi live, nkwegayiridde tokola ki, tokuba. Wano essimu gye nsobola okukwata essaawa zino nga ya drone yokka bweba si ya drone bambi mba sijja kukukwata. I'm sorry. Now bw'oba kwoli nja kukubira nga mmaliriza. I will call you back. Bw'oba omaze okuwandiika ebyawandiikibwa ebyo ekyamateeka essuula 8 okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano n'omaliriza Matayo 1 era okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwa 24. Njagala tugende mu programu nga bw'eri. Maureen Skin Care ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu ojja ku contactinga Maureen Skin Care. Tuyina ng'obw'oba oli Bungereza nga
oyina byotunda oba oyina byeyagala okugula ng'oyagala nga Omunnayuganda oyina ebintu, oyina products, oyinza okuba nga oli eyo otunga gomesi, otunga makanzu, oyagala abantu bakimanye nti oyina bizinensi bwetyo. Maureen Skin Care ayina ebizigo, nkugamba tomanyi wosanga Maureen Skin Care ne Maureen Skin Care tamanyi wakusanga, naawe oyina ekyalaani otunga emisono gyewaffe waka, oyagala ogireeta Bungereza naye tomanyi wogiyisa, so ojja kuncontactinga nkuwe ennamba y'omukyala akoze initiative eyiye okukola magazine egenda obbagatta gwe agula naawe atunda, okubanga musisinkanira awo buli omu n'omanya ne mutambuza obulamu. Osobola okuba nga olina amatooke go, osobola okuba nga olina emmere y'ewaka naye nga tebamanyi, ate nga batya oggula ku y'abanyampi. Omanyi abanyampi be basinga obisuubula ebyo. Kati naawe osobola okuba nga naawe olinayo nga gw'oli kwalaali nga bakumanyi, nga bajja kukuwagira nnyo bave ku y'omugenzi sali musale. Naye bannange sali musale aliwo. Naye banaye omuntu eyaŋŋamba, omuntu eyampa eggulire erya sali musale saba nnyo. Bw'osanga sali musale mukube essasi mu mutwe bw'aba gy'ali, bw'aba taliyo oli ku sayidi ntuufu. Naye singa bukyenkya sali musale n'atambula ku nguudo za Kampala, abantu bagenda kutya. Jjo gwe nasembyeyo okuwaabira bamubye emigo. Museveni wakubye omukazi gwe nasembyeyo okwogera kye bamukoze, n'olwaleero ewaka wakyaliyo oluyombo. Kaakati senga sali musale alabikako ku nguudo z'e Uganda ng'atambula, gwe yabindeetera. Muli aba kuliko omusirikale omujjeno, kuliko minisita, kuliko mwena. Kale mujja kwewuunya, mujja kukakasa mutabani wa Katongole yaani. Bannange muwulira bulungi. Gwe wamubika dda sali musale yafa tofaayo. Ekitegeeza wamma muwulira kiki bannate abakuba kiki? Now tewali nnyo security alert abaddewo nnyo olw'okuba nga awaka wakuttewo oluyiira, maama ne taata bayomba, buli asanga munna amukuba ogukonde, asanga munna amusooza, kyekyo ekiri ewaka wali upside down. Tewali nnyo byabaddeyo okujjako waliwo akamitingi akatuddewo awo katono nga banyumyanyumyamu, kabaddemu bamuhoozi bombi, David ne Kayinemizimu, kitaabwe Museveni ne Frank tumwebaze, bakabaddemu awo nga banyumyanyumya nga ne boogera ekintu kya birthday. Bannaye abaana bakuba birthday, naye tukole tutya? Kati bakoze bwe bati, buli awali town, buli awali city, be bawa city, Buwama city. Naye lwaki Buwama temugiwa city? Kiki kye tutalina? Tulina kooti, eggombolola weeri wali, tulina kooti, prison weeri, eddwaliro weeriri, poliisi weeri, CPS Buwama CPS weeri, ekyuma ky'emmwanyi weekiri, hamps weeziri, akatale. Naye lwaki temutuwa city, Buwama city? Kati nange nkaayi kuba kati mugenda musuumuusa city buli omu muwa city. Buwama mutuwe city, ngende nesimbe ku bwa road mayor. Wamma wulira bagambye buli awali city, buli awali municipality, buli awali akatawuni wonna bagenda kuteekawo ekisikuliini ekinene. Bagenda kuteeka ebisikuliini ebinene mu Uganda yonna, naye nga byonna bisiibako muwoozi, mbuno abato abakulu baani bonna mbuno bamuwulire. Naye abagenda okukola ku ebyo ebisikuliini mukole bwe muti, bwenzija nga muteekako Asp Asiimwe, bwenvaako Ticha Lumbuye nga muteekako Lumbuye, nga muteekako Ticha Lumbuye, Katongole bwajja nga muteekako Katongole, eyeekolera bwajja nga oteekako eyeekolera. Abantu bafune information entuufu. Bwe bagaana ne mulaba nga bateekako oyo omwana, olwo olutimbe mu lwokye. Bannange mu lwokye. Naye bwe mulaba nga bataddeko mutabani wa Katongole, mwenna mukuŋŋaane, muyimirize ebintu, muyimirize bye mukola, musoke muwulire information. Kitegeeza oba ogenda kuyimirirawo okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 4.
anti ticha lumbuya abagattako bugasi wali nzo oluvaawo nga mugenda mu ka break katono be kati dakika 3 ate nga mukomawo mu kirasi ng'asooka abakalakata mpaka eri gyasembera eri gyakoyera matumbi budde waliyo n'ekimeza mutumbi muganda wange simple ngenda munoonya ndudde omuwuliza kitegeeza tugenda kusula nga tuwulira information twongere bannange bwe bageza ne baleeta ebintu ebyo bagambye bagenda biteeka buli awali city buli awali municipality buli awali town buli awakuŋŋaanira abantu bagenda biteekawo mbunga muhoozi alina amagye biki mbuna agenda kukola bino ebintu wammanga muhoozi bw'amala okuteekayo ezo entimbe mu Uganda yonna buli woyita ng'obulango bwe bwokka bwe busiibako agenda kwenyigira nnyo mu bintu ebyokukyalira amalwaliro era mugenda kulaba abenaaleemu ku byalo ku mitendera egyo egya wansi nga bakolakolayo awo obukolokolo simanyi bagenda kukyaza omugenyi omukulu fundraising okuzimba eddwaliro ly'ebuwama naye buwama ne mugeza ne mukyaza omwana oyo ebuwama ngenda kusenguka ebuwama siriddeyo kubeera buwama ngenda kukyusa obutuuze bwange nga si ani duo saga ngenda kuviira ddala dual citizenship nve buwama nga sikyali mutuuze wa buwama ngeze nkiwulireko mpozi mu kikweke sikiwulira mugeza ne mumukyazaayo Gombe Mitala Maria buwama bunjako bendo lyonna saagala kuwulira mutabani wa Museveni ng'akyaddeyo ne Uganda yonna biri bye bamutambuza simanyi mu baside yagamba wabula bannange byatwokya byo byatwokya bakkiriza nti nno byabookya muddangamu ne muzunga saagala muwulira mu Uganda yonna si buwama yokka mbabuulidde naye bannange abantu b'e Kampala mwatwokeseza naye bannange teri kintu kibi nga kusitula guntu gutava ku ttaka abantu b'e Uganda mwokesa aba diaspora kwegamba olutalo mwalutulekera engeri gye nagamba nti ensi ekyuka na diaspora sebo bagenze mu B2C bwe bati naye bannange Museveni ajja kuba abantu mu B2C bomu eyo yo nja muwa n'ekimu eky'ekkumi Museveni nja muwa ekirabo eggula abakuba Freedom City wallahi nabadde ngenda muwa ssente mbadde nkera muwa ssente kale Museveni senga wakubye Freedom City njagala abo abantu bwe bati abantu kuba kati ekikukubisa NSSF y'abakozi kiki ani agamba obbe ssente zaabwe nayagala gibba ku lwa accountability mu kifo ky'okuba B2C simanyi B3C naye bannange senga yakubye B2C bane mumanyi bannayuganda abatamanyi kye balimu naye bane natulidde Uganda bwetenga naye mukama bannayuganda mumanyi kye muliku bannayuganda mumanyi ekintu ekiri e Uganda oba temukimanyi sebo ate tukyaliko B2C Freedom City ekyabadde emmeeza yakakadde emmeeza zaweddewo babadde n'emmeeza 7 buli mmeeza yakakadde emmeeza neziggwawo ng'abantu bakyali bweru naye Museveni lwaki toyongeza products lwaki toyongeza ebintu sukali nagenda ku mitwalo 5 kilo abantu balina ssente zaabwe bannaye njagala Museveni ayongeze commodities njagala omuti gwa sabuni gugende ku mitwalo 5 kubanga eggwanga terina ssente abantu balina ssente tetulina bwe tuzibajjako emisolo girinnye njagala sabuni agende ku mitwalo 5 oba abantu banaddamu amagezi naye oba baleeta banyarwanda be bajjuzaamu nga baasi zakedde bazzaayo ddala waliyo munnayuganda ayinza okujja mu B2C bane waliwo olumu lwogamba ne bannange oba nze nkwate biliyoni zangaana ngire nekubeko enfuufu ndaba enfuufu nekubeko enfuufu nzenna ndyoke oba nange ogambeko ne bannange bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala mwokeseza diaspora ne mukamala bukamazi fe abalekawo emirimu gyaffe ne tugenda twekalakasanga enkya n'eggulu ku IMF netwekawo emirimu gyaffe ne tugenda ne tusitominga buli kintu buli gundi ebulaaya beebuuza n'okwebuuza nkugambye teri kitunze Uganda nga bannabulaaya kiki abo Uganda what is Uganda n'agenda ku Google n'akebera Uganda n'agiraba abeera lyawo nga bakomyewo nabuze yiba kiki ekiri e Uganda kati kye twasigaza ekitunze Uganda kubanga ffe tusoose okukola revolution eyo mu nsi yonna tebangayo
abantu abakayanira eggwanga lyabwe ne bakayanira nga bali mu diaspora n'Abayisirayiri tebakikola, bo batambula butambuzi bo ne bagenda. Naye ffe tukoze ebintu ebitakulikangako, naye aba Uganda bali mu B2C, Bannayuganda bennyini temuyinza okujja mwaba kungamba nti nabo bonna Banyarwanda, mwaba kungamba nti abo bonna babadde Banyarwanda, mwe mwabadde wakanga mwebase, bwe muba kye mugamba nakyo katukinoonyereze. Bannange mmwe mugenda kutwetera okwekola ekintu. Nkubire Museveni mugaye Museveni kati kali akasente kewabadde ogamba kati ogenda kola booti, genda ku kiswa wali balene mala mugamba ayinza okudduka emisinde ne mugamba kati bugenda okuziba nga Kosase ino okunoonyerezaako Kosase mweno musaaga naye nkyabawaddeyo kyansi Bannayuganda mugeze muddeyo mu B2C mugenda kulaba ate nze nja kujja nziba bali mujjukire eza Catherine kusasira kubanga siyagala byakwekweka. Bannayuganda muziraba mbadde ensaaga wamma mulindeeko temugamba sisobola kulya sente ya Museveni naye olumu mugenda ne mutulowozesa ebintu n'ogamba oba bannange kubateeka kati. Now Bannayuganda babagemye eggulu ng'ekimotoka kitambula kigema. Wulira jjo saaki bagambye ekimotoka kyatambudde kigema. Bwe bamala okukugema nga bakuwa ennamba, wulira ki kye bagambye abantu. Naye Bannayuganda mulina amagezi mu mitwe abamu ku mmwe. Ng'oggyeko abamu n'afande Katongole. Naye be bagemye mulina amagezi mu mitwe. Mbwe ennamba gye bamuwadde ku kimotoka yegenda okubeera nini nnamba egenda okufulumira ku ndagamuntu empya ezigenda okujja, eyo ye nini namba yo. Naye gwe tulina amagezi. Ministry of Health ekola ddimu, Ministry of Health ekola ddimu nini namba egenda okujjira ku gundiyo. Mbuno zino endagamuntu zaweddewo bannange kubanga kwabaddeko ebizindalo. Kakati oba oyagala nini namba empya olina kujja wano ne bakugema, bwe batu bakugema togenda kufuna nini namba era eguni empya ejja era togenda kugifuna. Tumalako kuba mpiso, tumalako kugema n'ogenda okufuna nini namba yogenda kufuna yeyo yennyini. Kakati banaye bwe batoze togenda kufuna nini namba. Kakati banaye mwangu muje abantu ne bayiika bafune nini namba empya. Naye Bannayuganda oba temwasoma busomi oba be bagemye be bana abaasomera ku mulembe gwa Jeneti mama bamukubye. Naye mulabika mwasomera ku mulembe gwa Jeneti temulowooza walaayi. Ministry of Health yegaba nini namba. Kati wowe omanyi baakugemedde ku mmotoka. Kakati oliyogerawo otya? Oli wabiraani waakiri omanya nti munnange nagenda ku ddwaliro bweriti ne bankuba empiso, naye okuva lwe bankuba empiso nagenda okuddeka nagenda okuzukuka ng'okutukusenguseewo kuli mu mugongo. Koze ye ate okutukujja kutya mu mugongo, naye eddwaliro lyawaliri eryangema. Kati oligamba otya nti nno emmotoka yakugema? Gwe omuntu ng'ojjowa statement bannange emmotoka yangema, nagenda e Kampala emmotoka n'engema. Nkukuba oluyi mu kutu mugenda kufuuka ebimenke mbabuulidde. Wulira engeri gye bagenda okupromotingamu muwoozi agenda kwenyigira mu bintu ebya fundraising ebyo nga bakolayo awo akagundi ku kyalo ku district ng'ajja ng'ateekamu ssente nga babiteeka ku screen zonna. Kati olunakolayo olusooka ne bagamba bannange olwaleero abadde wano Gindi, kakati mulabe ebibaddewo nga ekitiibwa bagenda kuteekawo awo oguntuntu ogufaanana ekitiibwa bateekewo abikola batya. Baŋŋambe waliwo abantu abeeyaze nga Katikkiro akyadde Norway. Oba kituufu sinababira basijja balimba sinababira ne baŋŋambe mbuno beeyaze. Kwegamba waliwo abasajja oba bakayimbira dramakters bayimba mbu nga Katikkiro awambye Kabaka n'amufumita effumu. Mweyaze ku ttaka nga Katikkiro azze. Kati okweyala Katikkiro eyo nnono oba mwawambye. Kambireke bannayinze ebyo lekambireke bwe kiba kituufu bannange mwakikoze. Abasajja bazanya teefe yafumita ani ono bba wakacapizo ono mu muzannyo yaani oyo omusajja oyo w'olubuto olunene n'amufumita n'amugamba kati nze Ssaabasajja. Emiranga ne gitta abantu. Naye baba abantu oba omwoyo omutukuvu yabalidinga okuwandiika ebyebizannyo obwakabaka babuwambye.
muzannyo gwennyumya temugamba nno njogera ebintu bye simanyi. Naye bwe kiba kituufu nga mweyaze ku ttaka bannaaye, kino ekintu mukisusizza okuggyako nga mulina hidden meaning, nga mulina sigino ze mutusindikira. Naye bwe muba mukola ebintu ebyo mulowooze ku bantu nga ffe abaali abanyankole ng'obugabe baabutwala koffe katugumire e Buganda, kakati ne Buganda kakati nzirewa. Nandibadde ŋŋende ew'omusinga bannaye omusinga naye bimuliko byo. Nandibadde nyambuka ew'emolimoli naye toyinza kutusiba mu gundi emu ne molimoli omu n'atatta munne. Kati nzirewa. Naaligenzeeko e Busoga, ow'ebusoga mutabani wa Museveni bw'alabikako ng'ow'ebusoga bamuwambe eyo sijja kgenda. Kati ndagewa. Lwaki mundabye ennaku? Bannaye agenda kwenyigira mu fundraising okuddukirira amasomero, amalwaliro. Agenda kubeera nnyo ng'akyala mu makyaki ne mu mizikiti, mu kereziya. Agenda kusabirako egindi ku Sande agende egindi bamuyite ku kituuti n'okubuulira abuulire omucwezi. Bwe baayanirizanga mutabani wa Museveni ku kituuti situka ogende, kubanga okubeerawo kw'abacwezi kugenda kubeera mu kkanisa eyo, mwena temujja kuddayo kutegeera mbabuulira. Bw'omulaba nga n'ojja mu kyaki ne bagamba era bannange ne mutabani w'omucwezi waali fuluma kyaki, otherwise owedde. Bayibuli egamba sitaani badduka mudduke. Sitaani badduka mudduke. Nkubuulidde. Waliwo information gye nfunye leero ng'abasuubuzi batwebaza olwa sit down strike gye twakola eri eyasooka. Twabayamba ekintu ekinene nnyo ekitabangawo. Mumanyi nti tetumanyi na kintu. Ab'e Kampala bo baakola kyokka ate be baaganyulwamu. Ne bannange Abaganda bagamba batya olwo olugero kanduleke olwo olugero. Wulira, ssebo abaakola ate be baafunamu. Baali baleeta etteeka nga bagamba bwe bati mbuno kati ebintu bye baleeta bagenda kubipima mu kiro okuwa omusolo. Kati ne ŋŋamba bannange omusajja chiipwadi we yagenda kukola atya? Kati emitayimbwa bagipime kiro ng'omusolo ogusasula mu kiro gw'emitayimbwa. Mbujjiini bagenda zipima mu kiro. Kati abasuubuzi ne bagamba nedda tugenda kubisasula mu kiro. Kati bwe tulangira sit down strike nga ne gavumenti balaalidde nabo ne babizira, bwe twalangira sit down strike ko Museveni bwe kyeyungamu bano n'agamba mubite ebintu byabwe mubite, ate n'ebyokupima emisolo mu kiro bivuddewo bisooke biyimirire. Ssebo abatakola mwe mubalaba butatuula baali badduse kujjayo maali, baabayita mujje muno n'emaali yammwe. Kyova olaba nga tebaatuula. Kati Kampala tugenda bategekerayo strike endala. Kamala okubuuza high command. Kamala okubuuza high command kyene ŋŋamba ngenda kudda wano nkibabuulira. Kampala metropolitan. So bingi nnyo ebiriwo, njagala kgenda wano ate nsigazeewo ekigambo kya Katonda. Ebimu ku biriwo wange mwagala nnyo soma notisi zange leka bagikeko wano. Bingi nnyo ebiriwo. Ndabyeko Honorable Ssenyonyi juzi najja ne mbagamba nti Honorable Ssenyonyi obulamu bwe buli mu matigga, baagala mutta ate baminisita bakaliisoliiso mbuto mu butime. Naye bannange Tomu butima atasobola kugoba mbaata. Tomu butima atiisatiisaani. Ne banenzi waliwo ebintu ebimu byesikiririzaamu. Tomu butime nze wa Tomu butime mmanyiwo. Tuuka ekyenjojo mu tawuni okwata eridde ekatooke, otambulako katono oyise ku kiyinja wali kino ekiyinja kino ekya waliwo we badikoletinga, waliwo ekijjukizaawo, waliwo abajulizi bonna biki bikyawo. So His Excellency yafukamirawo mu biseera bya kampeyini awo ku kijjukizo ky'Abakatuliki. Abantu ne bagamba mumulaba Luminati, ningamba laba bano nno.
kati ku mukono gw'ekyemmanga awo mu kisenyi gundi nene bwete eringa faamu weewatta mu butime inze teo mu butime n'amala mponinga nti anoonya nkeera ku geeti ye naye bannange mukama katonda mukama abayambanga n'essibira mu byabufuzi by'e Uganda tomu butime nze wire tomu butime nantiisatiisa nkeera wuwe mbunna agambye mbu simanyi mbu ajja kujja ewa Ssennyonyi tomu butime jangu ewange sooka ewange naye bannange era musanze Ssennyonyi yasoma amawulire ye munnange yawa amawulire diplomati niyi bannange mwebaze katonda kuba siriimu mbagambye kaliiso liiso oyo omukazi Betikamye naye alina oluku olw'okutta Ssennyonyi juzi nabibagamba wano nabibagamba nina information banaye waliwo ebintu ebimu nga bibeera wiyadi olaba ku bino ebya Museveni bye mbaleeterako waliwo bye tusengejja nga wano nga tosobola kukyogera kukiyisa mu kamwa nga Museveni yakikoze kati nga bw'ona okibuulira omuntu ajja nnyiga lefuti agambe naye ndowooza ono omwana atubalaamu magezi kati nze ngenze sikyaddamu muwuliriza ekyo nenkijjamu nga ne Museveni tajja kikkiriza era nga Museveni nga bwenkyogera nga Museveni ajja gamba awo yeeyokesezza ensi tejja kikkiriza kati nange kyenva nzijjamu ebyo mujja biraba olunaku lumu ku butambi era bwe tunaata ne mmala nti akatambi mujja gamba naye bannange ate kino ekitundu ndaba kino ekya wansi ndaba ng'ekyakahinda otafiire ate omutwe gwa Museveni ebyo bye mujja okulowooza kyenva mbireka ne mbajjiramu olaba mbabuya nti Museveni agenda kupama ku kitebe kya NUP n'owakana naye kugamba Museveni ayonsa endiga agenda yonka embwa n'ogamba naye bannange ate omusajja ne bwemubanga mwamukyawa ate temumukola bwe mutyo butamulekera mu kantu Katulumbuze yayogedde nze mubi nazzeemu kukiraba ku Katumba Wamala yagambye bw'ati nedda bannange Uganda eno ennyonyi gye mulaba it is a younger baby please kye muba mukola mugirere ebeerewo mugirere bannange temwogera ono baby kwegamba mutudde ne mulya baby temwagala tuwogere mbufe abataasa Uganda ne Uganda Airlines ife ababitaasa ffe babi naye bannange tewaliyo muntu alina sasi ddala mu mmundu ye nkulagirira ekyokukola kuba kati Katumba Wamala atufuukidde kizibu Katumba Wamala twamwagala wabula bya tumusuubira okukola si byakoze naye mbuuza Katumba Wamala baakuliisa ki okubanga kwegamba bwe wagenda ne bakulongoosa omukono baalongoosa amagezi go baagatwala kwegamba n'osigalirawo ife aboogera agambe neewuunya bannayuganda tebaagala Uganda era akizeemu you are saturating all over the social media, the Twitter, the everywhere, the Uganda Airlines. Why this is a baby? You should handle the baby with a lot of care. Yes, neko gamba mwali ya baby mumujjamu muti omusala gwa bukadde kinana mu musanvu buli mwezi akola mmeka baby mumutika muti ekidomola ko gamba fa aboogera olaba omwana simanyi muno wa myaka 14 omukazi abadde omwana wa myaka 14 n'amukwagula n'amukola bwati si baby naye se biri ku police si baby kikazi kikulu kikazi kinne ojja genda okubirira n'omukazi ayina ensonga kiki oyo omwana omuwala yantuula mu kifuba ng'omanya kiyavudde amukwagula nnyini mutaliimu ate nnyinimu olujjambu ng'ayomba taddamu kuba mwana siddamu kuba mwana n'amutagula 14 si baby naye ate baby fe abataasa baby Katumba Wamala agambye tuli babi nnyo talina gye yali atulabye okitegedde eyo ye Uganda ayogera ye mubi nze bwenziye nimbagamba bannange Museveni agenda bakola kino nga mugamba naye ate bannange nedda oba Katongole yazaala ki kuba kiri Katongole kiyazaala naye yennyini takimanyi akimanyi kiyazaala akimanyi ate sinze mukyamu mwe ne mulekerera agenda obikola juzi nkugambye omuntu akuyo n'agamba wire wange nga mpisewo wali nga wakazawusi weeri naye kati biki ebyo byobanga oyogera kitebagikubye tubire kite kwegambira mwabadde mwagalira sitirwa agenda agikube golowooza nze nazze mbyogera agikube
nze naze mbyogera agikube ate abamu bo batidde buti omu yangambye kakati wire nti okusinzira ku ggulire lyoleese omusajja bwaba bwati bwe yagambye yangambye mpereza ku screenshots nenzimuweereza wire kati kyoba okola toddamu kufuluma mu nnyumba beera mu nnyumba eyo osirike toddamu kutambula omusajja ajja kukima omusajja agenda kukima waawo ekintu saleeti mbeera nina gyenva nzija misinde kujja kukola program mba nina gyenva nze mbeera mu nnyumba ne bwe nandibadde e Uganda sisobola kwesibira mu nnyumba era banaye senga nabadde ntya kati senga sikyatambula bannange mwana wange ng'olabye naye kakati sooka otubulira olina abaana bameka kubanga tuba tulina okuyogera ffe abali eno kuba kati olinayo omukyalo omulala kuba kati tulina obimanya kuba kati wotuuse owedde sinaba kuggwa ekyo tebakikulimba sinaba kuggwa nze wendi omusajja yayimba nti naye nze wendi Mukama yampa ab'ennugu bangi naye sifaayo nze talina gyandaza ekyo nkikubuulira era oyo yenna anajja wano okunzija wano omala kujja ne muzaata awo oba omaze okunalifayinga my statement ekijinji kyange obeera okikutuddeyo bw'ojja ne muzaata ne bahiiga ne muwaya ne senta bonna bayisiraamu golowooza lwaki nazaalibwa mu famire y'abayisiraamu golowooza katonda akola ensobi okubanga nze nzekka eyali mu eyo famire nga siri muyisiraamu ompita wakusaaga era nze neebake nze neebike mu nnyumba nze wire bambi toddamu kutambula buli lwempulira nga watambudde enfwa gwamanyi gwamanyi tetugenda kusirika paka nga Isirayiri efuuse ettendo ebyo byonna bye batiisatiisa Honalebo Ssenyonyi nze wamba Honalebo Ssenyonyi gamba okumanya bakyusa ebigambo agenze ku ripootinga bannange nzize ku ripootinga nafunye threat bwenti ne bwenti kuba ye diplomati agoberera mateeka nze sigoberera mateeka abantiisatiisa njogera nabo mu kabokisi nze Museveni ye yambulokinze nze nandi mu bulokinze ye yambulokinze kakati ani musajja kufa embi ye yambulokinze kakati ye oli diplomati nandibadde ngamba Butime ekigambo ne bamuteekako eccupa oyo Butime atambula nga alwadde obugeregere nantiisatiisa nyinza omugamba ekigambo ne bamuteekako eccupa Museveni bakamuteekako eccupa emirundi obeemeka namugamba Museveni tumanyi n'ebyenyamitanga wasala abasiraamu omuggogo ne gufuuka omusaayi nambuuze ki obikakasa obimanyi ne mugamba nkugambye tubimanyi ne bamuteekako eccupa kubya Sewanyana ne Segirinya ne mugamba gwe watema abantu kwolwo ekiro waliyo ne mubuulira ne bwe yatambula ne bamuteekako eccupa naye mwenno musaaga bwe mutamanye mulembe gwammwe Museveni bwe yabeerera mu myaka ana gye nnina nga Museveni asalikako omusale mu myaka ana nga Museveni omuyimiriramu kwegamba nga Museveni ye yalinze ng'obote ye Museveni kati ng'obote bwe bamugamba nti Museveni wuuyo yeekweka kati ate mmwe mwagala nze ow'omulembe guno bangambe nti n'obote wuuyo neekweke neva nja kukola bye yakola olaba ne awo muteekeewo abiri mugenda kulaba ekigenda awe bannange guno gwe mulundi ogusembeyo okugenda mu B2C bannayuganda bannange kati abaddeyo mwenna mugenda kuba temuli bannayuganda ekiri batuukako Museveni ajja bakola ekintu mujja kikwasako emikono ebiri mbabuulidde abalobeseza eri nga twagenze netusucceedinga muddeyo ogwokubiri wulira Honalebo Ssenyonyi tukusabira ate tukugumya olw'eggwanga lyo kyekyo kyokka bwe kuba kufa kyekyokka ky'osobola okufiiririra kyekyo kyokka ky'osobola okufiiririra era bw'ofiiririra ensi ekyo ne mu ggulu kikuweesa obubonero okufiiririra ensi bwe bakutta nga bakutidde ensi waliwo omusajja baamusse ng'ali mu hanemuunu mmwe abaddeyo asipula mutwala ssente e Uganda mumanyi obwavu obuli e Uganda ogenda ojoga embaga y'akawumbi ayikani bet oyo musajja teyagudde mu mazzi ayikani bet oyo musajja teyagudde mu mazzi n'ebisitatimenti byabwe tebikwatagana newe bagamba we yagwiriddemu tewaliwo kirambulwa ava atya maction base manyi maction because
bikoze bitya erina accommodation ennungi. Omusajja eyagenze ayina eyakoze embaga ey'akawumbi alemu atya okusula eri mu babede ajja asule mu nsiisira z'abalulu bakulimba abo abasajja bakukola ekintu ne bagamba bonna abyewaka temugeza ne mwogera kino ekintu mwogere bwe muti mujja biwulira oluvannyuma. Akawungeezi omwana ajjawuge agwe mazzi mwe bajja bookesa kasita ekintu kibakibwa agataliiko nfuufu n'owulira bukedde ng'ekitembeeta ng'omanya oyo omusajja teyagudde mu mazzi. Simanyi yabadde ataasa omwana yagenza kusaawa emu okuwuga mmwe bakyabookesa. Nze Museveni mu bantu balimba siriimu naye nammwe abadde yasipula ojooga otya banno n'ova eno n'obakuba embaga y'akawumbi eggolo wali waffe Buwama. Oyo yenna Buwama gwe bw'owulira ggolo oyo yenna abeera Buwama. Era empya tukiikirira ali ono gundi Oweekitiibwa Nsibambi diplomat Nsibambi oyo yenna ggolo waffe awo kwagamba gwe nojja nojjojooga banno n'omalayo Uganda weeri ekibi temumanyi Uganda weeri. Kati oyo omusanga bulijjo tuleeta security alert ate Omungereza agamba ate yingini agamba le bannange Katongole kiti yaweerera omwana Katongole n'aliko omwana ne gubeera omusege style eno gwogera ebintu ebitategerekeka kuba kati gugamba gutya ati Museveni agenda kupama ku kite. Kakati Museveni okupama ku kitebe kya NUP n'okukutta kiki ekisinga yakusse. Kakati bw'aba yakusse ekyo kisinga kino batta abakoleyo bajja ne babawamba ne ssente ng'onyumya mutabani w'eggolo. Oyo omusajja tannaba kugwako mu mazzi mbabuulira. Naye bali aba Maxoni B simanyi Maxoni B bo baagala kivaamu kubanga bo balina kamera. Twandibasabye nti mutuwe kamera ng'ono omusajja agwa mu mazzi bamuleese eno mu baluulu. Mumanyi kilometers eziriwo okuva eri ku Maxoni B okujja eno mu baluulu mu busiisira bw'abaluulu. Ekyo naawe awo yabadde azze kulambulawo ki waliwo nsolo ki waliwo bisulo ki omusajja akoze embaga ey'akawumbi gy'asobola okusulamu awo gimbuulire. Omusajja baamusse ne basuulawo mulambo naye nga kati abeewaka tebalina kye basobola kwogera era bonna bye boogera tebibikwatagana buli omu ayogera bibi. Kasita owulira agataliiko nfuufu buli ssaawa batuleeterayo akapya eddaame lye jangu olabe eddaame lye yalese akoze. Omusajja yageze mu vacation n'akola eddaame naye mwe mutuyita basiru. Oyo Museveni ajja bamalawo nga mulimu B2C Juliana Kanyomozi mukamwana w'embuga. Juliana Kanyomozi mukamwana w'embuga. Kati abayambako balobesa balaga mbuno waliwo demokrasi oyo mukamwana w'embuga nkubuulidde. Era olwafuna ebiseera ebyo yali alina Mujibu Kasule ate omusambi w'omupiira simanyi yo president wa Viper n'amugamba bw'ati ne bw'osamba okusinga Ronaldo sikulaba nze yansanira ono mwana yansanira. Ow'omupiira yayitaawo ne bw'ogukyanga okusinga Ronaldo olwo ng'atemye agenze mu bachwezi. Kati abakuba omuziki mwenna ne mugende bwe mugaana oziwa mu misolo bajja zino na ku Serena. Bajja Museveni mumuyita wakusaaga bwe mugaana okuziwa eri ajja kuleeta mukamwana we mujja ziwa kakadde tebo. Mujja ziwa ate temwaziwadde naye amaze okusasula akakadde wano n'otuuke mwaka n'ogamba omukyala pane kakati wakoze otya emmere eyi naye naawe toyiiyayiiyaako toyiiya kwegambira olinda nze nve ku Serena ate ndeeta enva tolina kye wakozeewo kiki njagala oyiiye ng'omukyala bw'ayiiya lumu ajja kuyiiya ojja kutya. Katumba Wamala Asp Asiimwe ono omulalu w'e Makindye njagala musirikire ddala. Twali tujja mu campaign zino ezaggwa Museveni n'alonkinga ennyonyi. Omulalu w'e Makindye yayogera ekigambo kino sirikyerabira
niba saagala mwogera linnya mumutegedde n'abakyala w'abalalu n'agamba niba naye abaana nze bansobera omwana oyinza otya okudda wano nemudda wano nemuvuma Museveni omusajja akulakulanyiza eggwanga wuno kaakati aleese ennyonyi zizino zizeho mumanye ekitegeeza nga eggwanga liyina ennyonyi bwe nali mwanukula namugamba bwe nti mbwe omusajja aleese ennyonyi 3 n'eyokutaano ejja ne mmubuuza mwana muwala mulalu gwe senga obeera ne kitaawo nga yali abaludde nange mugenda kijjukira seerabira vidiyo yange ne bw'ogimbuza nga negikola 218 njikuddiramu namubuuza bwe nti senga obeera ne kitaawo nga ye nannyini hostelo ze zino wammanga Mish Garden Courts Douglas Villa ezo zonna nga gundize villas ze hostelo ze naafa ng'azibalekedde omukuza n'azitunda najja n'akugamba nakukoleramu bukiyosiki 3 ku Kampala Road omukubira engalo nga yatunda Douglas Villa n'akukolera ka kiyosiki ku Kampala Road okuba engalo bannanga omukuza weebale omanyi kikyaba bukiyosiki 6 tebusobola kukola ssente za ruumu emu eya Douglas Villa. Nze serabira bye nayogera eyo vidiyo ya 2019-2020 sigyerabiranga kaakati ate y'omu yajja nabagamba ennyonyi ezo yazireeta nga talina kyanayogera mu kalulu n'aleeta ekintu ng'akimanyi olwayo Katumba Wamala ayogedde ayimiridde ku magulu ga 2 Katumba Wamala ekyo ekintu kyayogedde ne Kahindo Tafire tasobola kyogera Katumba Wamala yankyogedde agambye bw'ati bannange this is a national asset nga mu kakiiko bagamba Uganda erinako 2%, 1%, 2%. Wabula Katumba Wamala ayimiridde n'agamba oba Katumba Wamala you're not informed oba you are informed but you are paid to be a fool. Munjogeza n'oluzungu wasasuddwa kubeera musiru kusiruwala mu kakiiko ka palamenti nga babuuza Kaseija ne baani bakizuula nti ennyonyi Uganda ffenna tulinako emigabo 3 n'engamba kati eyo ngivuddeko ndiryako ddi ku mugabo emigabo 2 nze ndiryako ddi eyo nengyesonyiwa. Wabula Katumba Wamala agambye tusirike kubanga it's a national asset. Okakasa yennyonyi yaggwanga okikakasa kakati Olexas agamba nenga mujoga mujja kufa bubi mukama basuule mu turaka simanyi sino turaka simanyi mukama kola bwoti ono omulalu agamba mama nga mujoga tetwabi bagamba kati mu musirike oyo mukazi bamuongeza omusaala ku lwekyo omukazi afuna sente ntono bamuwa akawumbi kalamba neziri bazongereko ezibadde zibulako afuna akawumbi buli mwezi kuba temulina magezi. Twabagamba nga era bonna bagamba mama nze mbonebone twabagamba nga omusajja abawaccolo waliyo abatwala ziri nga tubagamba nammwe musobola okukyekolera ne muzze eggwanga mu mikono gyammwe naye olw'okuba babasuuliranga obukunkumuka babawanga ku bigumba by'embwa simanyi ono bamuwadde akawofiisi wali ne bamusindikirani mulindwa inze nga mulindwa nzigulirawo ofiisi nga nze njiyingiramu mulindwa oyo naye bannange bifulu nabati bwemwogera eri nagamba nze omuntu alina ofiisi yange nze omuntu alina emmotoka yange n'omusirikale neŋŋamba laba nnono baba waccolo Museveni amanyi bw'abazannyira ku bwongo mwenna ne mukwerega kale kakati mukabaki omukazi afuna obukadde 47 butono bamwongere balance afuna akawumbike yasoma oyo omukazi n'ebiwandiiko byalina sibibyo banaye sinaba kufuna ssennyonyi ne nannyini biwandiiko ebyo mumanyi nannyini biwandiiko ebyo yakolanga muweri airlines enkadde ng'omukazi bwe yabyogedde ne mu East African simanyi biki nga bagigasse omuntu eyali akolayo mulala era ono bwe yafuna ebyo ebipapula n'atuulamu n'agenda sharing affidavit nkugambye nannyini byo mulala nkubuulidde ate linda investment authority anite bwinowo yenna ali wano anite yenna ngenda muwasa ennyonyi yenna bannanga anite ate yabbye eggwanga
naye lwaki buli muntu atubba tanyirira buli muntu abba esente laba bagenda alina okugulu kulinga omulawo alina okugulu kulinga omulawo yenayena alinga gwe oyinza okugamba nti nno entumbwe ye matiriyo y'akatimba k'ensiri okugulu kwonna kwabaluka papa kulinga akatimba k'ensiri kuliko akatimba alinga ayota omuliro edda batugaananga omuliro nga nsitama bwenti mu muliro nze nawano nkujjako akatimba bagenda yabba essente mu Bank of Uganda alina akagulu bwe kati laba ono alina oluba waliwo no muwala wange gift yagambye Kadama versus MD bannange ng'omukazi alina eggumba wano n'olyekoonako waliwo akantu akamu akabadde ku social media omusajja yali parade commander hey n'agenda asimba ekigere mu kisobwe n'abasirika n'akwata ekigere n'agamba aye parade yonna aye n'alyoka akaba ne bakaba nga balowooza mbu nabakomandinga omusajja ng'omusayi gugwamu naye n'oli omukazi nga kanakantu ke ne kamala kakukwa naye banaye Museveni oli musajja Museveni oli musajja nze nkutya muntu atayisa sikaati n'oyo omukazi ye wabula banaye Mukama nze nakuwagira ku bantu waaba abo wankubajje namuganza ne nantaba naye bannange style fashion now naye bannange nze mbuuza waliwo omuntu ayagala ssente ng'osobola okulya ssente nabawa ssente za mawuza abalema zikyabalemye naye bannaaye waliwo ssente zenga baku senninde nabbanja ne Tanga Odoyi bannange mbagabako ssente zonna zenkoze ku kyeyo mbabuulidde njagala omuntu okwata ebirabo bitwalire senninde bw'amala bifuna awaka ne bakakasa nti ya kiwedde ebokisi yonna agifunye bulambalamba onkubire ku +974 33 93 96 39 kubanga bannange tukooye ejjoogo senninde okumulonda mbu n'abakunzi wa NRM tekitegeeza kukola fujjo na kubba bululu sitayiro eyo tekitegeeza kutujooga nnyo ate bwe mutyo naye bannange bw'aba Museveni abalemye otwalira ebirabo bye nga temumutuuka bannaye ne senninde temumutuuka senninde naava wano n'agenda ajooga abakyoli senninde n'avayo n'agenda esoroti mu baki mu bateeso n'avayo n'agenda ne mu bakonjo naye bannange yasookera ddala mu Baganda ebugerere neyekola ekyajja mu mwana muwa ate naabamukakamu munnange ffe tusinze kubanga era tuwangudde NRM oye NRM wama NRM oye bannaye muzeeyo akoze naye mazima ddala ffenna Buganda gye yasooka n'agenda mu bakyoli naye bannange n'agenda mu bateeso n'agenda ne mu bakonjo senninde ne senninde naye atujooze naye bannange Mukama simanyi oba nze neereeta eno oba Mukama ye yandeeta kati awo kyenjagala okubuuza Mukama kuba waliwo ebintu ebimu nga byo sandibigumiikiriza kyemugamba ssente zange era naye za senninde zigenda balema tosobola kusibayo awo ekibokisi ekirimu ebiyinja nga mwakitwaliro oli omusajja bba wa Kadama mbuwe Kadama akutumidde ekigambo ekyo saagala kukyogera mmwe mukikozesa aba bantu balwanyi oyo yekka ye yakatwokesa abo bantu balungi nnyo naye oyo ye yatwokesa ffenna muno n'omuwa ebibokisi ebirimu amayinja n'obupaapaali obuto kati akapaapaali akateekeko munnyo akamekete akatokose akakola eki naye nedda bannange naye nze mbuuza senninde tewali ayinza kumuwa birabo bye senninde temumanyi gy'asula kwegamba senninde ye yabalemye Kristo bali omu nsi yagambye bw'ati nga bamaze okulonda bagambye bwe bati omu yagambye kati kano akalulu kiba kitegeeza nti NRM etuusizza obuweereza ku bantu
era kyebavudde batuwa akalulu. Kulisi bali omunsi najja n'agamba banaye oba baliidaazi b'ekitundu kino babadde bakola ki? Oba kati ogenda ne weebuuza mu ki babadde bakola. Baliidaazi tewali malwaliro, tewaliwo nguudo, kuba kati bali ab'omu nsozi balina impassable biki roads, simanyi kati ogenda okutula ku masomero otya buti, kyokka batuwadde akalulu. Naye banaye NRM mutujooze. Naye wulira okusikujooga bwe batyo baba bagenda. Mbabuulira abantu bwe banaagenda wallahi mujja kutunula ku kalulu nga kuliko bakandidenti 3 bajja kubayo akalulu bakateeke ku lubaawo 14 ng'abo bonna bakandidenti naye nga tekuliko yeesimbye ku bbaasi. Mbabuuliridde wano nga tekuliko abo bakulisi bali omunsi bajja kudduka emisinde. Kulisi bali omunsi ajja kujjira ku ccupa oba ku paasi agambe banaye nze nziza okugolola biri ebintu ebyakyama. Museveni yatwokesa era nze akabonero paasi kubanga njagala ngolole buli kintu kyonna buli awali evvuunya nditereeze. Kulisi bali omunsi ajja kujjirako ku paasi. Mbabuuliridde wano. Naye ejjooga eryo mazima ddala muliraba oba temuliraba? Kubanga tusooke tuve ku bya Museveni ye bw'aba atuli wala. Ye Museveni bw'aba balemye mu mundekere yambulookinze. Yangambye you are playing with my phone. Why doing this to my phone? Ng'olwakitegedde waliwo we namukutte ate sinnaba. Ate ye obwongo bumuwambuno yambulookinze. Obwongo bumuwambuno yambulookinze. Nedda tewambulookinze. Buli woli nkufuna. Ye yakoze bya Maaya esima omusenyu nekwekamu omutwe negamba tebandaba. Mbuyo bweba tekulaba naawe togiraba egamba kanekweke wano nereka ogutundu ogunene waggulu yo nekwekayo omutwe negamba kambale kabayitewo tebandaba kumba ogiraba. Now nabagamba mu NRM bwe bakuwa tiketi ya NRM obeera musiru, obeera ku tiketi y'abasiru nga muwakana. Bakwata ebitongole ne babitema ne babijjamu obuwaayiro balye batubbe. Simanyi authority national forestry national simanyi drug of authority of what ne batematema buli katundu ne beewa mutabani wa gundi ne bamuwa gwe commissioner gwe director kiki ne tubabuuza lwaki mukola muti for service delivery. For good service delivery and is a smooth running of the country kali sebo. Kati wulira be bamu aba NRM bakomyewo eggulo. Museveni bamubalazeeko bagambe era tubadde kololo ne president bakakasiza president waabwe okugulu kwanuuse naye yabalimbye embuno yabadde asamba mupiira. Ndowooza ekyo sikimanyi naye ndowooza yabagambe ati mbeera awo nensambamu omupiira n'abazzukulu bunwa nnuma. Ente yamusawuka nekakasuka eri n'alyoka baakagongo ku ttaka n'akuba akagongo ku ttaka ne kanuuka bunwe wano. Era tebaamulazeeko era babadde ne pulezidenti basazeewo ebitongole baddemu babigatte. Lwaki babigatta? Ogusajja gwe NRM ne gukomawo muti mu ssaati ye NRM yimu ne gugamba bwe guti kuli kubadde kubba kwennyini wakati ate ne mutubba era ogenda okusanga nga tebiina makulu kati katubigatte for service delivery. Naye bannaye NRM mukama nkwebaza wanzija mu NRM babitematema for service delivery babigase for service delivery. Naye NRM muyina emitwe kubanga Museveni president akyogedde era nga kokasi katugende tutuule eno yensonga enkulu kubanga kati nga kokasi tugenda kutuula tubigatte for service delivery for the good of Ugandans. Kwegamba luli mwali mubigasi mwabitematema for the good of Rwandese kati mugenda bigata for the good of Ugandans. Naye era NRM basajja naye banaye omuntu ne bwaba mugeza atya ne bwaba mulungi atya ne bwaba wabbeeyi atya ebintu bibiri. Bwe nkulaba ng'onywa sigala ne nkulaba ng'oyambadde essaati ya NRM wallahi oba tolina ky'oŋŋamba ekyo tebakikulimbanga.
omuntu ng'onywa sigala nekulaba n'omuno gwasigala ne bw'oba muzungu obeera tonsinga magezi, ekyo nkikubuulira. Ne bw'oba dokita, ne bw'oba porofeesa, nekulaba ng'onywa sigala, nekulaba ng'oyambadde esaati ya NRM, oba tonsinga magezi, ekyo mba sikyayagala kayana kulala. Gwe nkukwata ne nkuteeka wansi w'entobo z'ebigere byange ne ntambula ne ŋŋenda. Leero ate bwe kituuka ku mukyala anywa sigala, ate oyo ye mu multiplyingamu by 0. Omukyala n'anywa sigala, mama nnyabo. Kati wulira, omusajja yazze ate nga basanyufu nnyo mbuno bateeseza naawe. Kino bulijjo kye twagala, service delivery. Ninga Museveni twamubuza ebintu otemaatema byaki, n'akwata Mpigi district. Nayo n'agitemaatema n'ajja mu Butambala, n'ajja mu Kikuube, n'ajja mu Gomba, n'ajjako Wakiso, n'ajjako ani, n'ajjako n'Ekikuube bagisima ku Mpigi ne bagitwala Ekikuube. Ne mubuuza Museveni, Mpigi ojagaza ki? Bannange omusajja Museveni, Mukama Katonda wali badde otuyamba. Naye Mukama Katonda lwaki totuyamba n'otwala Museveni? Kubanga inginiya eyandigasizza Bungereza ne Uganda hajja atya n'afiira mu vacation. Museveni atalina makulu mu nsi n'asigala ku nsi. Mukama mazima ddala n'otwala mazima ddala Mukama wanditulekedde omusajja alangirira Yidi Nsereko Mutumba. Yajja n'agamba tebabalimba leero si Yidi. Ente ne tutazisala. Banaye omusajja n'afa. Omuntu ow'amakulu bw'atyo n'afa. Asobola okuyimiriza Yidi. Tukitegeddeko omaani bo olwaleero basiibulukuse, naye ffe wano tetugenda kusiibulukuka. Ne tutasiibulukuka e Uganda. Waliwo Yidi gye bazirindira 2 days. Ng'abantu bamanyi yaleero n'agamba nedda. Temukikola mugende mu maaso neddaaku ne futaali. Till further notice. Kofa yeye. Ate Saudi yo ngeegize kuba munnaye kasita kive Saudi n'agamba mbagambye ebye Saudi mu byesonyiwe tugende mu maaso ne kisiibo. N'atwongera mu 2 days nga tusiiba. N'agamba kale kakati bannange kyo kino kiwedde omwezi gulabise enkya Yidi. Omusajja n'afa. Museveni atalina kyamagezi kye yali alangiriddeko mu nsi. Atalina kintu kyamagezi kye yali atugambye. Buli bye yali akola byonna abimenye. Ye yennyini ye yakomyewo n'agamba bannange for service delivery. Kiki National Forestry Authority eveewo. Nga bulijjo mbagamba ekyo ekitongole baakireeta kumalawo bibira. Kaakati bamaze obimalawo bagambye kiveewo. Wabula era ab'NRM bakyatwewanirako nti ye bakoze nnyo for service delivery. Now njagala genda mu kigambo kya Katonda. Neno point. Bulijjo mbagamba tetugeza ne tusuula ebintu ennono. Tetugeza ne tusuula ebintu byaffe bye twali tulina okuba nabyo, bye twatandika nabyo Katonda bye yatuwa ebyaffe ebyobujjajja. Ati muyaga ate omwana akuze atya. Wulira abayivu ababi basuuza. Kakati Nobati Mawu ngali ne Dr. Sylvia Namubiru Mukasa basazeewo ne basaba Uganda Parliament ne bwe kikwatako ekooti ya Kisekwa eddewo. Mu kooti zino temuliimu mazima na bwenkanya bulungi, naye kooti za Kisekwa ziweera ddala obwenkanya nga bwe baakikola ku Kanyamunyo. Ne bakulaga Kanyamunyo ng'afukamidde mu kooti yagamba nze nayamba ate kakati ayamba gwe musiba nze. Bannaye mujja kutulemya okuyamba kino ekintu temukisusa. Muzeeyi Kalali yagamba bannaye mujja tutamya ate ebintu ebimu ate nze ntuyana ate nze nsasula. Kanyamunyo yagamba bannaye
mugenda tutamya okuyamba abantu abagudde ku bizibu. I just helped is a dead body. I brought is a guy here to just for the treatment and you are arresting me, you are imprisoning me just for helping the people. Nembaga banaye muteka nyamunyu. Banange muteka nyamunyu. Munange. Kabacholi bagamba kale. Feka tunoonye omuntu eyasaakena. Bwaba sika nyamunyu. Mumuleke. Ne bagenda batuninga ekintu. Kanyamunyu yabeeranga awo n'awulira kibooka ate kiboko zaamukubanga mu mpale mwokka. Si ku mpale, mu mpale. Apwa! Agamba mama nyabo. Kiki? Yatambula n'agenda eggulu n'afuka ne bamugamba agenda eri ku ggoolo. Bo ne batuula ku ggoolo. Najja ng'atambula banaye mu nsenyi wenze nattaakena. Ne bamugamba ate gwe yamuyamba nedda banaye nze namutta. Kati wulira. Abayivu batudde bagambye tugenda kuddayo mu 1900. Kiki kooti za Kisekwa zikomewo. Kooti za Kisekwa zikomewo. Abayivu kuliko ne dokita. Kuliko n'omuyivu Robert Mao. Bakakasiza bannaye ebintu bye twasuula bye byali ebyamakulu. Kati nze bulijjo njogeranga mugamba. Mutabani wa Katongole yazaala akasajja ne keyita akasumba. Naye akasajja kayonoonye ensi, kayonoonye eggwanga. Kakati mwakwata bamulerwa ne mubajja ku byalo. Mulerwa yakwatangako bw'ati n'agamba eggulu kino kyempuliramu eggulu wabadde naani? Nabadde n'omutabani wa Katongole kiwedde genda owandiike. Kiwedde kati. Nagamba ate nno mwana muwala. Mwana muwala. Nkugambye bamulerwa balinanga nga balina sikaani nagamba ojja kukomawo ku 3:8 zikusange wano n'otuukawo ku 8 ku 10 n'okazaala n'oddayo ewaka. Byonna baabijjawo balina ensonga lwaki baabijjawo. Olina genda waabwe mulago wano awawatonotono wano ng'ozadde ennomo kamu 2 okukusala awo wali firimu. Bwe weyagalawo okumanya firimu y'okusala buuza nze ne Ebeni. Nagula mugule $5,000,000. Nagula mugule mu COVID oyo omwana. Saate bamulerwa yakwatanga bw'ati n'ajja bw'ati n'agamba kati siba omukka. Kati sindika. Abulamu katono. Toto omwana w'omusajja. Okay, avuddeyo. Ebyo byonna ne babiddibya ne bakugamba mulerwa baba basitaani. Nga nabwami ewaffe ebuwama wali omukyala nabwami sirimu erabira yazaazisa abakyala. Kumpi buwama oyo owedda gweva kuono buwama ono wammwe. Buwama oli owaffe owedda abasajja abakulu. Ebitundu 9 mu bimeka byonna bazaalirwa bonna bewannabwami. Babajjajjalamba buwere ne babaleeta enesange gundi wannabwami. Babajja bunja kuba bajja mpafu ekitujju wa katebo ne babaleeta wano. Babajja ggolo. Twalina omukyala wali ekawumba nga bamuyita Sakira. Muyitanga bwe bamuyitanga gwe muyita simanyi Shakira, simanyi ffe twamuyitanga Sakira, ewa Sakira. Ng'eggumba ne bwe liba limenyese ekitundu kigweri ojja nakyo mu kaveera. Nga mukyala mukadde bw'ati n'akwata akagundi n'akasaanikirawo ng'asaanikira akadomola. N'alyoka akuyungira eggumba naawe n'okkiriza. Ne babajjanga emulago. Ne babaleeta ng'ali mu saavisi si mugundi. Ng'ali mu saavisi akujjanjaba bw'oba omulidde gwe gwamanyi. N'ayunga amagumba nga ne bw'oba olina emyaka ng'egyamusenga Museveni kati atambula. Genda wali ekawumba obuuze Sakira buwama tewali ne bw'olaba njagala buwama batuwe site kikye tutalina tulina n'abayunga amagumba. Naye twasuula ebintu ebiri eby'okutuyamba maybe ye n'enkenku gye tusengejja. Mwabasuula ennono mulabe. Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo taata nkusaba okke osomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo wano linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna. Taata jangu okkirize ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Sakira ani onaaseka gwe nze nakulaba muyita Sakira kakati atugamba ki? Sakira ng'abasanyusizza nnyo. Wamma wulira banayisenyiga nnuma
ulira bw'onoosoma ekitabo kya naddala mmwe abalokoka ne mugwa eddalu omanye eriyo abantu abalokoka ne bagwa eddalu buli kyomugamba kya sitaani tonyumiza abaafu ate abaafu baŋŋamba nze ŋŋamba tonze wano mizimu mu lujja ate kakati mukumyawo emizimu wano omuntu wulira bw'osoma bayibuli Matayo essuula esooka gendayo ogisome ejja nakkubowa ojja gamba ye bino biki kangende ne ku birala wamma wulira Yesu nga bakwanjulira Yesu okuzaalibwa kwe basooka ne bakubuulira ne bakugoberera olulayini lwa Yesu okuviira ddala ku Ibulayimu. Ibulayimu n'azaala Isaka, Isaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda mu baana kubanga Yesu ava mu kika kya Yuda. Ne bajja ne bakubalira bw'onoosoma bonna bwe bajja beezaala Bayibuli egamba bweti wali wansi ekubuulira n'ekugamba bweti bakubuulira bajjajja ba Yesu 14 before nga tebanna bagenda mu buwambe Babilooni. Bwe ebbanga ne bamala e Babilooni nayo ne bakubuulirayo 14 bajjajjaabe. Ebbanga ly'okuva e Babilooni okutuuka we bamuzaalira ne bakuwawo 14. Genda yosome banayise enyiga nzita mukama soke mulindeko. Ulira bakuwa bajjajja ba Yesu 14 before nga tebannaba kugenda mu buwambe oba mu buddu e Babilooni. E Babilooni ne bakuwayo 14 ebbanga lye baamalayo ne bakuwa 14 okuvaawo okutuuka lwe bamuza okutuuka ku kitaawe Yozefu ne tata wa Yozefu bamukuwa sijja biddamu nnyo jja genda obisome. Nkugambye mwababadde wano nga tusoma ku Bowaazi bwe twasoma ku sitole ya Naume ne Ruthi ne muwala w'omulala ani ono yagenda yani bannaye ebintu bingi mu mutwe ate simutegese sitole ya Naume nga Naume agamba temungoberera Ruthi n'amugamba tugenda Katonda wanaaba Katonda wange omuntu wanaaba muntu wange. Naume omusajja gwe yafuna nga bagenze gwe bayita Bowaazi mwe muva Yesu era Bowaazi bamwogera. Naye teebereza abantu ab'endagaano enkadde Yesu bamukugobera okuva mu lubereberye olwa Bayibuli. Mu lubereberye lwa Bayibuli ne bajja ne bakutemera ekitabo ky'ebyomu mirembe. Ekitabo ky'Abassekabaka n'ekitabo ky'ebyomu mirembe awo we wali bajjajjaabe ne bajja nga baamukutemera mpaka ku Yozefu kitaawe. Wabula gwe bakubuuza ogamba ate onzijukiza emizimu kwegamba mumagala kusiriwala wano omukomyawo emizimu ku kika bamanyine gye baabaziika gundi ne bamugalamiza gundi n'azaala gundi n'azaala gundi n'azaala Yoramu n'azaala Lekobowaamu n'azaala gundi Yekosafaati byonna ne babikuleetera ne babikuteera ku mmeeza 14 times 3. Kakati nno nange ababuulira mmanyiyo babiri ndi mutabani wa Katongole muzzukulu wa Ruyindi eyeebase awo obunja ku buwama, muzzukulu wa Lazaalo Kagunga eyeebase Empololo Mbalala awo Enkoma. Naye ate ogwo gwasinga bo kubanga tebaatubuulira ate abalokole baalokoka tebaagala kuzza mizimu. Yesu alina 14 feeza ey'okubiri 14 feeza ey'okusatu. Kuba kati newankubadde nga twava Rwanda naye era ne Rwanda nandibadde mmanyiyo 14 waakiri awo nno. Era ekyo kinnuma nnyo His Excellency ajja n'ayogera mu 1200 jjajjange Walakira
kakati 1276 jjajjange Sentamu. Era kati Sentamu yebase ekanyonyi gomba. Siba ina abebase ebusiro. Aina abebase ejindi. Aina abagenda ebusoga. Nera nange Sentamu mukama yakutuwa. Aina abagenda aina abagenda ewajipirira bongo waggulu eri. Bonna abalina byonna bimanyi n'omwaka n'ennaku z'omwezi ne senchari. Ffe tetubirina. Kiki ate mutubuulira emizimu. Si mizimu. Okumanya gy'ovudde kintu kikulu nnyo. Otegeera ekyo kyayamba Isirayiri Abaleevi n'olwaleero abaana abava mu kika ky'Abaleevi Baleevi. Naye kati ewaffe si bw'osanga bannange kandeke kuba kati waliwo wano bengenda okwogerako nga bombi taata ne maama beddirango. Taata ne maama beddirango. Naye omwana ye gwe bazadde bakati abeera yeddira nki kasimba. Akati oyo omwana akabbiro ate gwe gubeera omuziro. Kiki titwamanya jjajjaffe. Titwabamanya. Mujja genda okubigobaagoba nga tetwerabira gye tuva ne Yesu teyerabira gye yava era bakubulira paka ku kitaawe wa kitaawe. Bajjanga beebala Yesu ne mu kumuzaala okutuuka okumuzaala baali bazzeeyo kubabala. Genda osome Bayibuli. Yosefu yali azzeeyo ku kyalo bamubalire ebuwama gy'azaalibwa. Oba naye yali akuba kyeyaawo sayidi endala nga bwe nali e Kampala addayo nga balina okubabala ku kitundu ku kyalo. Addayo ate omukazi si gye yakwatibwa olubuto ne batandika okujja bannaye mutugirireko bwe tuti bannaye ani ayina wano bannange akalwaliro akali okumpi genda munnaye wano tewali bannaye munyambe genda mu kawooteri nga sirina ssente munyambe omukazi afwa eyamuyamba yamuwa kiraalo mugende wali wammanga nnyina abaana genda wali munte wali oyagala abaana genda wali munnange. N'omukazi ne bamwebaza maama weebale kutuyamba. N'agamba abaana mwe mugende muzannye ebyo tebyawandiikibwa ngezaako okugaziya kiki ekyaliwo. Abaana mweyongereko mugende eri emmanga mutyabe enku. Mugende muleete enku mugende ku kisaawe omanyi tata ne maama bwe balinga nga baagala okuyomba nga tebaagala tugire. Obeera oli awo nga bakuyita wire wangi taata mujje kiki. Leero temugenda kusamba ku mupiira. Abatannakimala mukamwa kumbe basigadde kulwana kuyomba mugenda okuddanga maama azimbe maama kiki kinkubye. Nogamba ne bannaye nogamba baleetatu bamukole ki. Kati bamanyi nga okutulobesa omukyala eyabawa ekiraalo n'olwalira ekiraalo weekiri. N'olwalira ekiraalo abalambula gyeki. Waliwo omuntu wange yansuubiza yaŋŋamba bw'oba ogenda Isirayiri nkya byonna mbikuwadde tiketi ne visa byonna yabimpa era ennamba ye bwento bwe nagiseevingako. Oba guliba mwaka ki nja genda Isirayiri. Ne bwe bamuzalira ekiraalo weekiri naye wooteri Sojovale yamugoba teriiwo. Basimbawo ebijanjaalo. Waliwo awo wooteri Sojovalo munnange Sojovalo omwana you had to book online. You booked, no booked. No. If not booking, you go. Ekiralo weekiri Sojovalo yavaawo. Sojovalo tebajoogerako bagamba bugambi awo waliwo eyali alina ekisulo. Babadosh Lubaga Road. Kale mbeera wano nentambula Kampala yenna olunaku lulamba ne mumalayo yenna nenyambukaawo nenzikirira. Ne bamukola bagamba genda okimanyi olina ku bookinga online ate ojja buzzi wano ebisulo byaweddewo era nesigaddewo nnyini wa ajja. Ati munnange omukazi azaala leka agireko wano nkugambye fuluma bajja kusanga wano genda. Ne bagenda mu kiraalo olwaleero ekiraalo weekiri naye baali bazzeeyo kubabala. Wulira njagala nsome ekyawandiikibwa kino tukigatte ku kino eky'okujjukira gye tuva. Ekyamateeka essuula 8. Ekyamateeka essuula 8 okuva ku lunyiriri olusooka.
Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo nedda ssebo essula esooka. Ekitabo eky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Nedda ssebo nedda ssebo nedda ssebo ojja ku Essula ey'omunaana. Ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola mulyoke mubenga abalamu mwalenga muyingire muli ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe era onojjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda lwe yakutambula. Ekiragiro kye mbalagira leero munaakijjukiranga ebbanga lyonna era mujjukirenga olugendo Mukama lwe yabatambuzanga. Emyaka gino 40 mu ddungu akutowaze akukeme okumanya ebyali mu mutima gwo obanga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba si weewaawo. N'akutowaza n'akulumya enjala n'akulisa emmaanu gye wali tomanyi so ne bajjajjaabo tebaagimanyanga. Wulira ebiragiro bino bye mbalagira mubikwatanga mubijjukiranga. Wulira mu kitabo ky'amateeka baali bakyali mu ddungu bo beeraba mu ddungu Katonda abalaba batuuse era briefing eno agibawanga abatuuse bo beeraba bakyatambula Katonda ebintu abiraba bulala. Yes, era kyova olaba kati nga ffe abamu waliwo ebintu bye twogera nga tuli mu Uganda mpyo omuntu nagamba naye n'omwana ne banayo n'omwana banayo ayina engeri gyatusudiya. Katonda wana briefing Isirayiri ye alaba batuuse bo bakyali mu ddungu. Nabagamba waliwo ebintu ebimu bye muyiseemu nga nali njagala kulaba okukkiriza kwammwe mutegeera mutya muntegedde oba temuntegedde. Nagamba nabagirayo n'emmaanu gye sajjirayo bajjajjammwe. Ibulayimu yafa tamanyi nti Katonda asobola okuliisa ensi. Ekyo kimanyi? Wano Katonda yennyini akyogera kigamba Musa ekintu kye nabakolera ne bajjajjammwe saakibakolera yabawanga emmere bakeera kulya. Olumu bagenda ne bayomba ne bamugamba ne bannange ffe emmere gy'otuwadde ng'egize bweti tuwe ku nnyama ffe twagala kulya ennyama yeggwe Musa eri twalyanga ennyama oli wano osaaga twalyanga ennyama. Omusajja Museveni ng'osobola okumugamba awo ne bakuwayo emitwalo 3 n'ogenda oli ennyama omusajja Farawo yatuwanga ennyama oli wano osaaga kakati otulese wano kufa otulese nze n'abaana bange abaana tebalina school fees oli wano mbuno NUP kwegamba tuli wano tufuwa bufwi. Mukama n'ababuuza mugambye eki mwagala nnyama n'amugamba Musa baagala kukuba nti mune baagala kunkuba abaana baagala nnyama abaana bagambye baagala kulya ku nnyama baludde okulya ku nkoko n'agamba sirika bagambe kulembera gwe n'abaana ba Isirayiri obagambe bajje. N'alyoka aggulawo ebiyumba mu nnyanja n'alyoka abaleetera ebinyonyi n'abaleetera enkwale n'abaleetera obugubi ne balyoka balonda buli Bayibuli egamba bagamba maama tubufunye lumu buyinza obutajja mbu ne babusekula ne babukaza ne babufumba ne babukaza ne babusekula ne babulya ne bubayita ne mu nnyindo ennyama ne bayita mu nnyindo. Katonda nabagamba muddangamu ne mumanyira muddangamu ne mumanyira. Katonda asobola okujja ekintu kyonna bwe kitali najja obunyonyi mu nnyanja. Isirayiri negamba bwe buggwayo ate enkya tunaddamu bufuna ne babukwata ne basala ne bafumba ne basiika ne bakaza ne basekula ne babutereka ensaano ennyama. Nalabako awo abagundi Abasumaali baleeta ennyama y'eŋŋamiya okuva e Somalia awo simanyi Eritrea ngeri mu bidomola ya liquid bagintumako awo ku gundi ku Enamayuba nga nina bidomola ne mubuuza ogambye ogenda kunona nnyama nti za meat is a pure I give ne mugamba don't give me ennyama y'omu kidomola ennyama y'okutulula nze ndi ennyama y'okutulula. Isirayiri yalya ne ku nnyama ey'ensaano naye mwe nno musaaga Bayibuli egamba ne bakaza ne basekula ne batereka ennyama. Katonda n'abagamba ne baana mmwe lwaki munkoze ekintu Bayibuli egambye bweti n'ebimu nabibakola musobole nga njagala kutegeera ddala mwantegeera bye mbagambye bye mbakoze mu bitegeera olugenda luno olw'emyaka 40 temulwerabiranga. Banna Uganda sekiwoba mulyerabira olugendo luno olwa Museveni
abatambula olwamini balwerabira kubanga lwali lwa myaka 8 Obote n'agenda nadda naye abaliwo ne bobibabuuza tebakyabimanyi. Juzi Nadduli yagamba senga twasigala n'Obote ate nga luli yatugamba Museveni yamutuma Nadduli n'agamba kebere helikopita tegenda kuyita mu bbanga lya Luweero ng'ereeta omulambo gwa kubanga ngenda kubuuka wano wansi n'eripe ku helikopita mumekinge sure nti temuyita mu Luweero oba omulambo gw'Obote baaguyisaawa wallahi tebaguyisa Luweero. Yagamba mugeze bweba motoka ewedde tugenda Georgia bweba nnyonyi ngenda kubuuka njiwanuleyo mu bwengula naye bwenjituusa ku ttaka wano mugenda kulaba. Obote yatukola bubi kati babyerabira kubanga talina kiyabakola. Museveni ye yakibakola naye mmwe ab'omulembe guno muwulire bw'ati bw'ayogera Mukama bebe benna bibakoleddwako mu ddungu lino erya Museveni. Temwerabiranga Museveni byabakoze ate temwerabiranga Katonda byabakoze kubanga mu ddungu lino Mukama abawaddemu emmaanu nga naawe tomanyi bw'obeerawo. Mukama yajjukiza Isirayiri, soma ogende ku lunyiriri olw'okutaano lwennakomyeko. Mukama yababuulira n'abagamba mujjukiranga ebintu bino kubanga nabakuuma mu ddungu n'engoye tezaabakaddiira 12 mwatambula emyaka 40 ne mutazimba bigere. Juzi mubadde mu kulamaga ne batulaga abasimbula e Masaka bagenda okwerula wano bwe bati ekira wali kira bwe bati ng'ebigere bizimbye biti nga lugabire yingidde mu nnyama kuva wano Masaka naku 3 ng'azimbye ebigere. Weewuunye Katonda. Isirayiri ebbanga lya myaka 40 tebasanga katale ka ngoye, tebasanga dduuka. Engoye ze basimbula nazo okuva e Isirayiri. Omwana yali ow'emyaka 3 n'ayingira e Isirayiri nga wa myaka 40 z'engoye ze yali ayambadde. Ekyo waliyo kirowoozezaako otyanga Katonda. Omwana kubanga wali bwe baali banegotiatinga mu ssuula ziri awo twasomawo nga Falaawo amugamba abakulu mugende abaana mubaleke. N'amugamba ate tuleke abaana ekikwakasa nti baasitula n'abaana baabwe naye tebaagula lugoye lupya. Omwana yali alina akasuuka ng'ayambadde katantanta butantanta buno obwabagula abaana babwagala nnyo obwo bw'okusibwako emikono. Yayingira Isirayiri ng'ali mu tantanta nnene bweti ya myaka 40 naye bannaye banyumibwa obulamu abo abantu. Gomanyi omwanta nga ayambadde ekiteeteeyi ky'abagole awo kiba kifuuse ky'abagole. Naye bannange Mukama oli mukulu. Bayibuli egamba Mukama abajjukiza naye mwali mukijjukiddeko nti mwatambula emyaka 40 ne mutazimba bigere. Nagamba bino ebintu temubyerabiranga mubijjukiranga wabula ffe ab'omulembe guno twerabira ebyaffe. Iffe twerabidde olutalo lwa Bunyolo ne Buganda nga balwanira amasaza balwananga batya. Kati tuyagala mundu naye nga n'emabega tuyinayo n'olunyiriri olwaba mulwanya mmuli. Temwanyi nti nga wasongodde olumuli osobola okulufumitwa oyo omukazi senninde ne lumuyitamu n'ataddayo kumanyira bantu n'ataddayo kuzannyira mu kalulu. Akalulu kata mu kinaana akalulu kata abantu emitwalo 8 wabula senninde akazannyidde mu Uganda yonna waali mu ddoboozi essendekerevu bulungi soprano. Bannange NRM mutulabye. NRM twagireeba twagikunda. NRM oye. Naye nga tulina n'omusajja bamuyita mulwanya mmuli. Kwagamba gwe oba ebigambo tubyogera bwogezi tetubimanyi. Amafumu gaggwawo ne basongola emmuli. Buganda nerwana olutalo neruwangula. Kati Abanyoro bagamba kati olwaffe tuveemu. Nammwe mwawangula Buganda kyova olabanga muli bawamu. Kakati ngambe ki? Kakati kumwe nani yawangula munne? Mwawangula nono nawangula. Naye kati omuntu agamba naye pasita nga tuwulira tukoye emmundu ziriwa emmuli zaggwayo Uganda. Abalwanyisa emmuli tebawangula. Tuwe mmuli. Tuwe emmundu. Mukama yagambye bw'ati mmwe baana mmwe nabakolera n'ekintu kye saakolera ku jjajja mmwe Ibulayimu. Ibulayimu yafa nga tamanyi nti Katonda
muggulu gyali alinayo kampani ya catering. Outgundi catering nga yo outsourcinga mmere yafumbanga nereeta ku nsi abaana ne balya. Katonda n'akibakolera n'agamba temwerabiranga ebintu bino, temwerabiranga ebintu bino kubanga bigenda bayamba ne gye mugenda okubeera. Naye ffeffe kabeerabira wabula tubeera ku gogo kubuuza kiki ekipya ekyazze version kyeriwo. Olaba twerabidde n'ebya 2019 juuzi wano nabyo tubyerabidde. Buli kimu tuyagala version mpya. Ati munange speed egenda nekendera laptop eno oba kakati ndowooza kakati baleeseyo gundi tu, baleeseyo gundi eyo anti yo eyina simanyi lwamu mmeka, eyina simanyi gundi mmeka, ebyo eno n'agivaamu kiki waliwo empya eyina speed 5G ani 5G kyekoze Museveni agenda ku 5G ate nga nange kwendi. Kati buli kintu kyonna kyakola nkiraba. Museveni nywera naye wamawulira kiki twerabira biri ebyemabega nga Mukama agamba Isirayiri bwe muti we munaanywezebwa, bwe muti ekyo kyekigenda obbayamba. Akutegeeze ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava aba omulamu. Ekyo kyawandiikibwa ne Yesu yakirifaalingako nga Sitaani amugamba kola bwoti. Yesu n'amugamba kyawandiikibwa omuntu tabanga mulamu na mmere yokka. Akijja wano. Yesu ali mu Matayo naye akijja wano mu kyamateeka nti ndabawa n'emmere nga njagala mbalaga nti omuntu taba mulamu na mmere yokka temwasavaivinga. Ebyambalo byo tebyakaddiiranga ku ggwe, so n'ekigere kyo tekyazimbanga emyaka gino 40. Ebigeri tebyazimba n'engoye tezaakaddiwa. Naye nkugambye abantu batambula ne bava ekikuube ne bajja Namugongo, olutuuka Namugongo poliisi tuyambe, bane gavumenti tuyambe, batambudde wiiki emu. Kakati nzimbye ate kakati omwana yansaze ensawo naye bannange abayaye b'e Namugongo muyinza obutalaba ggulu bwe muteenenya. Abayaye b'e Namugongo njagala mbabuulire banne bwe mutalyenenya obbooti omuntu azze okulamaga. Omuntu alina transport jjajja yakaaba najja ne mutawo yajja mu taxi n'agamba bannaye kakati ndi ku taxi naye abana banzibye. Nga tamanyi baba mubbira Namugongo abayaye b'e Kampala bannaye mweddeko mbabuulira kintu kibi. Naye Mukama agamba Isirayiri mwatambula ne mutazimba. Temwagula ngoye naye mwayambala temwayitako bwereere. Naye bye bintu mubijjukiranga. Bannayuganda bwe muli bamutudde temwerabiranga social media. Banenze bwe nfanga munzike ku social media. Ne mmala nfuira wano. Temukayana. Mwogeranga ne mugamba Asp agamba musimanga entana ku social media. Bane sagala kwerabira Katonda nwana gyatulwanidde lutalo akasajja ka Museveni kali kazimbe empire mu Uganda. Ate ngono omuntu kakoyine mundu era nga bakubuuza omukubo yine mundu. Oyine mundu? Bible gamba Mukama yagamba nemba suulire emmaanu nemuli emmaanu for free. Free. Omusajja Museveni agaba sente just wa internet. Nagamba nawe ndeka nsonyiwa Mukama buli mulembe aguwa okwenunula. Buli mulembe aguyisaawo bali enjala bwe yabaluma yabawa emmere ffe mundu bwe zaatubula yatuwa social media naye olina gunsanga nga ye ate yapositinze kya busiru nga takimanyi nti ekyo Mukama yakituwadde bakasajja tukabulize mu ttaka. Naye bannange senga ffenna twali tukabiriitiriza ne kakera ku makyanga nga bannange Mukama tukabaza kubanga omulembe gwaffe wagulazeeyo ekintu ky'otaalaga bajjajjaffe. Omusajja oyo akuba emmundu simanyi bwe munaamusobola kati mwetaagisa muzaala abaana bazanye emmundu mubatwale mubaweererere mu masomero gali. Abo be balijja omulembe gwe gulijja ne gumujjako bakulimba. Kati biliyoni $40 plus zampa $1,000,000 naye bannange ndi mugagga. Banaye weebale Mukama $1,000,000 ayagala zimpa wali.
kiki social media sizaagala tezimala ate era sizaagala kati yagamba ne bannaye Katongole yazaala ki mwana omusiru 11 hey dola 11 zisinga Uganda nze njagala Uganda buli mulembe Mukama aguwaayo ekyagwo obudde bugenze Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero taata weebale nnyo Mukama Katonda w'amazima naffe omulembe gwaffe Mukama ogukoleddeyo ebyenjawulo ogukoledde kyotaakolera bamusa bamusa bo baatambulanga ne bagenda ewa Falaawo sebo Falaawo era ogaanye tugende ffe tuyimirira wano ekyo Musa ate ye teyakirabako ekyo Musa ye teyakikola Musa yandiyimiridde Midiyaani n'amugamba Falaawo namuweereza ka WhatsApp Falaawo abaana balina okugenda Mukama bw'atyo bw'ayogera Mukama wabula bw'ogaana enkya omuzira gugenda gwa ne gugwa eyo social media Mukama yali yagiterekera ffe yamanya banabaana ate bo oli owaaba ali bamukakanyavu kakati bo bajja kumukasukiranga bigambo wonna we bali nkugambye juzi ku bino ebibadde California abadde tava ku ttooyi ngali awo awuumiriza abaana bakyogedde bali mu Amerika wennyini bayimirire ne bamuba ekizuka ne olubuto nga tava ku ttooyi buli mulembe Mukama aguterekerayo ekintu social media yatununudde bakugamba munabeera ku social media naveeko kakati inze milioni 11 muguzaaki ntunda ki gwe wawuliddeko nti nno ntunde wafande naye balina omala otunda ekibanja kya fande Katongola bisasi mu mutwe anti akulira reserved force agenda bugenzi wali ebuwama n'abagamba olwaleero mumpe ku mmundu eyo bamugamba afande gwogi kimye anti yawummula naye gwogi kimye afande yiyo gitwale naluka bisasi mu mutwe nofa nga tolina mutwe Museveni simuguza ttaka lya fande Katongole kyayagala okugula kirala ate nange kyenjagala sikitunda seba ayagala angule mbu nange nsigale nga basajja mivule nze onfuule basajja mivule nze wire yagula ekyabasajja mivule kati ne bwatambula embwa tezuukuka era basajja mivule mu mwerindi waka asobola okubbawo embwa neetamuwulira kubanga obuntu bwagenda Mukama nsabidde abantu bano n'abanyigirizibwa n'abalumwa n'embeera ez'enjawulo Mukama basisinkane waliwo ab'emitima egimenyese waliwo be badisappointinze waliwo be baliridde ssente zaabwe waliwo be battidde abantu ne babagamba ate mugende mu mawulire mwogere nti yabadde awuga n'omwana yabadde ataasa mwana wakati yuko kyoyo agenda okuwuga ku ssaawa emu ey'ekiro newankubadde tuzaala abaana ab'ebyejo ssaawa emu ng'omwana agenze kuwuga mukiira wama Mukama abantu banyiga emitima awasoboka okuzzaawo Mukama obaddizeewo Bayibuli egamba mu Yobu nti omuti gutemebwa ne gugwa n'ekikonge ne kikala naye ettabi bwe ligwa ne lifuna akaloosa k'amazzi lisobola okumera ne libala ebibala ne guba ng'omuti ogwasimbibwa omuntu oyo yenna aviiriddwako ng'omuti gwabadde alaba gwabadde asubiddeko olukuba nga gugudde n'ekikonge ne kikala naye leka ettabi lyagwo lifune akaloosa k'amazzi addemu ali ebibala by'omuti ogwo mulinnya lya Yesu omwana Katonda yenze bena tusabye amiina gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mulinnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire mbaagala nnyo Mukama bw'aba yagadde n'enkya tujja kusisinkana ssaawa zeezimu bwe nsuulamu obudakiika mu nsonyiwe mba omuwarabu anvuga supiidi bwetyo n'enyanguwa wonna we ntuukira then ate nga nange ntandika nga mbaweereza Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire nsigadde nze Asp Asiimwe Bible and Politics I sign out.